Gamba nti ekimu ekya 10 woba olina maamawo tandika okukiwa maamawo. Maamawo aba yava mu bulamu bw'ensi eno nga taata we yaliwo kimuwe kiwe bazadde bo. Nazono Asha yali agezaako okunnemesa okuteekayo ebbaasa mu kabokisi. Ziri ebbiri nali mukosefu nnyo nga njukira abantu bange abafudde olwokuba babakubye nga babakuba amasasi. Bw'atuula wansi n'agamba nti leeta emitwalo 10 nkusabire. Katonda agenda kuulya, Katonda wa Katonda n'akawumbi tekamumala. Oyo Katonda gwolaba waggulu awo gwendabe nga nkolera ebikulu. Ne bw'oba omuwadde kawumbi ayinza obutakuyamba waba tayagadde. Musumba yaŋŋambirawo nti munnange wano tetulinawo kifo kyo olunaku olwaleero kubanga tetumanyi gy'ova, tetukumanyi, nze sikumanyi, n'olwekyo togenda kuba ku kyoto kino olunaku olwaleero. Nawulira nga nsanyaladde. Asha nga nkwata omukono nga ngamba olagawa nti mbadde ndeese kimu kya 10. Kimu kya 10 ani yagambye okireete? Ne ŋŋamba neneesikamu ne ŋŋamba omuweereza ono kibuuzo kino kyambuuza nkiddemu ntya. Jase ebbanga tonyonye eriise nabadde njogera ku busungu obuli mu Bannayuganda. Nenjogera ku bantu ab'enjawulo abazze battibwa kuva mu myaka gy'ensanvu eyo. Twafiira Ben Kiwanuka, Janan Ruumu, abasajja bawita Ojoko wadde mwabalabanga ababi abaaliwo ebiseera ebyo ne balina abantu ababaagala. Abantu abaali balwanyisa enguzi abazze bafa bangi bessaamenye mu vidiyo zange eziyise. Obusungu bungi mu Bannayuganda buzze bupayiringa okumala ebbanga. For the last 40 years Uganda tulaba abantu abatugumbuddwa bangi olwokuba baali boogedde ku byobufuzi nga bagoberera ebintu ebigenda maaso ebyenjawulo mu ggwanga. Abasinga tebaali bamativu ne bavaayo okubyogerako. Ensi eyali ewalanirako nekozesa omukisa ogwo okubajjawo balabisenga okulabisa bano abantu abakulembera nti baleka bayinza okuba nabo beenyigidde mu kikolo ekyo ky'okutta abantu ebiseera ebyo. Nenze kyemmanyi omukulembeze yenna eyali agadde okubeera mu buyinza waliwo ebikolwa byemmanyi byatasobola kwenyigiramu kubanga wabyenyigiramu ensi ejja mulaba ng'omubi era emulwanyisa ekole ki emugjewo. So waliwo obukodyo bungi nnyo, waliwo strategies nnyingi nnyo omuntu z'asobola okuleyinga ng'agezaako okukyayo omukulembeze aliko oba ng'agezaako okutwala obuyinza. Byonna byonna tusobola okubikola okukyaya abaliko, tusobola okukola ebintu byonna okulaba nga tutuukiriza ebigendererwa byaffe. Ne singa mu mulembe guno weenyigira mu bintu by'okugyawo Munnayuganda olw'okuba oyagala okutwala obuyinza oba olw'okuba oyagala okulabika nti gw'oli mulungi abalala babi, mu mulembe guno ogwa 21st century oba olimba. Nze nsuubira singa ffenna twegattamu tutula ku mmeeza ntandika okwagala ensi zaffe ne tutegeera amazima agaliwo. Bw'obanga omaze ebbanga mu buyinza ng'olaba maybe bikutabuseeko, osobola okukkirira wansi n'ogamba kati ŋŋonze kantuule ne bannange abagala obuyinza tulabe engeri gye tusobola okukyusaamu obuyinza mu mirembe. Lwakuba ffe mu Africa tetukyagala ekyo, twagala okwegulumiza. Ate twerabira nti twaveeyo wansi nga tetulina kye tuli. Bannayuganda abaali batwetoolodde ne batukkiririzaamu ne batukkiriza tubakulembere mu biseera ebyo wadde nga katukulemberedde ebbanga ddene ne tujjukire gye twava twali bubi nnyo era mu ntandikwa twali tetukkiririzaamu nti tulifuuka abakulembeze. Kati ensi beevunnamira, ensi beetya. So mu mulembe guno mbadde nsaba nnyo wabeerewo dialogue okuteesa okutuula ku mmeeza tulabe tututya eggwanga mu maaso nga tetuyiye musaayi. Wakati ekibuga kirabe Kampala kyafuuka kyaffe. Bw'otunuulira ebizimbe obala ekizimbe 1, 2, 3, 4 maybe ekyokutaano kye kiyinza okuba nga kya gavumenti naye ebizimbe biri byonna ebina byaffe Bannayuganda. Singa tetwettanira kutuula ku mmeeza
ne tuyiga okuteesa. Bwe tukwata bbomu ne tugamba America nti jangu otuyambeko situla ennyonyizo jangu ojjeko omukulembeze abaddeko ebbanga eryo lyonna lyonna aleka alemeddeko. Bw'anaakuba Kampala waffe ajja kuba akubye Kampala waffe. Bizimbe byaffe byagenda okukuba oyo mu America. So essaawa zino ekiriwo since Kampala twamweddiza ebizimbe ebirimu byonna byaffe. Almost more than 90% of ebizimbe ebiri e Kampala byaffe n'ebibuga ebirala byonna ebisobola okufuulibwa battlegrounds byonna ebirimu byaffe. Kati tukoze tutya? Kye tulina okukozesa ekyokulwanyisa ekyamaanyi kye tusobola okukozesa kwe kutuula ewamu ne tuteesa. Tukyusiza tutya obukulembeze tukyasobola kuyiwa musaayi kubanga privatization yabireeta negamba nti gavumenti tosobola buvunaanyizibwa buno. Kati ebibuga bikwase bannayuganda babikulaakulanye. Munnayuganda abadde akirowoozaako nti osobola okugenda mu nsiko obanga ekyaliyo oba osobola okukwata emmundu nga gw'ogikwata obanga okozesezza ensi endala ekwate emmundu ennyonyi zaayo zijje zikube ekibuga ekyaffe ekikulu oba ebibuga ebirala olimba kubanga ogenda kuba bannayuganda bozizza emabega. Tekikyasoboka ekyo, obukyayi bungi. Olunaku olumu nali nsiraanidde emukono awo, olugendo lwange lubadde luwanvu nnyo. Nali nsiraanye emukono nga ntambudde emukono yonna. Nalina ebintu byenjogera bino ebintu by'okwogera nga nzizaamu abantu amaanyi nabitandika dda. Natandikira ku ground nga ntambula nju ku nju ngera ntambuza enjiri yange eno ey'okuzaamu abantu amaanyi nga mbagamba temuggwaamu ssuubi. Abamu nga bampuliriza abalala nga tebampuliriza. Era at the end of the day waliwo abantu abambeezanga wabategeeranga. Waliwo omusajja bamuyitanga Muwanga nagala akyali emukono eyo yannyaniriza era nga bwe ngenda emukono nga kino tekinnatukako kye ngenda obbanyumiza. Natuka ekiseera nga bwe ngenda emukono sidda ate Kampala nga mukono mubeeramu ennaku nnya olumu wiiki nnamba nga bwe mmala okukola emirimu gyange ekyokwogera ebigambo byange ebizaamu abantu amaanyi nga ngenda ennama ewa Muwanga. Weebale nnyo weebale ddala mukulu Muwanga wansembeza mu biseera ebyo ng'ensi temmanyi nga sirina kyendi wabula nga nina bigambo ate nga nabyo nzimba bizimba ebiseera ebyo mbiteebereza buteebereza ne mbyogera nga Katonda bwe yabimpanga. Bwe namalanga okukola emirimu gyange nga ngende wa mukulu Muwanga ennama oba nakisunga nga nsulayo. Kati ebyo byonna nga sinnasinkana mukulu Muwanga waliwo we nasiraanira emukono awo kuba mukono namubeeramu ebbanga ddene namuzuula nti alimu abantu bangi era nabagendangamu nga mbabuulira ebigambo byange ze binayitanga ebibazaamu amaanyi ebiseera ebyo. Munnanga olunaku lumu transport anzize Kampala yambula ate nga njagala kudda mukono kuba waliwo omuntu kudda mukono enkeera kuba waliwo omuntu eyali ansuubizza akantu ak'enjawulo katokene ak'enjawulo olwokuba nayogera naye ebigambo ebyamuzaamu amaanyi naŋŋamba mpiteko ewuwe ku dduuka lye enkeera. Saalina transport anjija mukono ate ne bwe naali badde mulina ankomyawo emukono enkeera saali badde naye awo mu kika mu katale keekame awo wagguluggulu ebiseera ebyo ekkanisa eyo ndowooza waliwo n'enkaayana ndowooza Katonda yawulira essaala yange waliwo enkaayana ezaabawo ku kkanisa eyo waggulu awo ova mu katale keekame n'oyambuka awo waliwo ekkanisa. Natuukawo ba lunaku lwali lwakubiri baabanga n'ekyoto mbuuzabuuzaawo ku bantu abaliraanye abaali awo ababaweereza nga mbagamba badde nze kusaba ki ekigenda mu maaso olunaku olwaliro puroguramu eri etya nga baŋŋamba waliwo ekyoto. Ebiseera ebyo nali simanyi na kyoto kitegeeza ki mu lulimi olulokole nga simanyi ekyoto kitegeeza ki. Bwe nawulira ekyoto nali mmanyi oba bagenda kukuma ekyoto awo naye oluvannyuma bwe neegatta ku kyoto ate saalaba kyoto kikumibwa nalaba abantu bakuŋŋaana nga basaba. Kati ndowooza ye Omusumba yali amanye endiga ze ezikuŋŋaanira ku kyoto buli lwakubiri. Bwe yatunulatunula n'alaba feesi empya mu congregation. Omusumba ngadde ebbali avaayo eri yali akajja bw'ati ng'atunulatunula mu bantu abaaliwo awo n'andaba nga nali mupya yali tamumanyi nga mpita ebbali nga mbuuza nga tetukumanyi wano oyagala ki kyandi mukama wange nawulidde nga mulimbamu awo katono nawulidde nti waliwo ekyoto gwe kujja nange okukyekattako aŋŋamba wawulire nti waliwo ekyoto gwe kujja okukyekattako wano okukyegattako nti ye mukama wange Musumba yaŋŋambirawo nti munnange wano
tetulinawo kifo kyo olunaku olwaleero kubanga tetumanyi gy'ova tetukumanyi nze sikumanyi n'olwekyo togenda kuba ku kyoto kino olunaku olwaleero nawulira nga nsanyaladde ninga bannange nkoze ntya Omusumba ngobye nakanya mwegayirira ne munnyonnyola era singa omutima gwange gwali tegutandise kukyuka ebiseera ebyo naye ngenda kukyayira ddala obulokole forever. Ate n'abasumba abalala be naddamu okusisinkana nabo bampisiza ddala mu mbeera y'emu waawe bwe natwala ekimu eky'ekkumi naye ndandise okukola ku busente kasooke nzirukekaawo katono nveewo naye ndandise okukola ku busente ne ŋŋamba sinafuna kkanisa ntuufu naye kkanisa eno enninaanye kantandike okubaako akasente kenteeka mu bbaasa nkawengayo ng'ekimu eky'ekkumi kuba nali nsome ku kimu eky'ekkumi nga nkakasiza ddala n'abasumba engeri gye baali bakijaajaatamu nga bakyogerako nga nkakasiza ddala nti ekimu eky'ekkumi omuntu bw'akiwaayo tasigala kyekimu naye ntandise okukola akasente kange kaasooka ebiseera ebyo nga ntandika buli bwe nafunanga akasente nga bwe nafunanga emitwalo 3 nga njijjako 3,000 nga nziteeka mu bbaasa olunaku olwasooka nazitwalayo kuba saasangawo muntu nenyingira ekkanisa nentwala sente ezo mu bbaasa nenziteeka mu box obuli mu kkanisa awo nenvaayo nenzirayo mulundi ogwokubiri ndowooza waliwo eyandaba nga ŋŋenda ne bbaasa yange nteekayo ekimu eky'ekkumi eri omulundi ogwokubiri nabasanga basaba nali sisabira mu kkanisa eyo naye nagamba ndowooza ekimu eky'ekkumi kino kankiwenga mu kkanisa eno naye sinafuna kkanisa y'abalokole entuufu gye neesiga kuba nali nti okutomera bannabbi b'obulimba abasumba abatali batuufu munnange nali nfunye kasente ng'era nziramu nga bwe nakola nga nzirira ssente zibayita ekimu eky'ekkumi nga nkiteeka mu bbaasa nga mpitawo saavisi yali egenda mu maaso nga mpitawo bulungi mu lukubo wakati awo abantu bali mu mwoyo basaba esaala ekutta akati nga ngenda ne bbaasa yange mungiteeka mu bokisi omulundi ogwokubiri omuweereza Asha nga nkwata omukono nga ngamba olagawa nti mbadde ndeese kimu kya 10 yani yagambye okireete neŋŋamba neneesikamu neŋŋamba omuweereza ono kibuuzo kino kyambuuza nkiddemu ntya neŋŋamba mbadde ndeese kimu kya 10 wadde sisabira wano nendowooza omutima gwaŋŋambye ndowooza ekimu eky'ekkumi kyange nkiwe wano kubanga nze omu ku bantu abakkiriza mu kimu eky'ekkumi nennyonnyoddeko nagezaawo okunnemesa okuteekayo ssente ezo mu kabokisi ako naye ebiseera ebyo obutamanya nali mulwanyisiza I could express myself confidently olungereza nga ndwogera nga amateeka gafuga eggwanga nga manyi bayibuli ngisomye nemwesimatulako neŋŋenda nendekayo ekimu eky'ekkumi nenfulumayo kati nasigala neebuuza lwaki omuweereza ono Asha yali agezaako okunnemesa okuteekayo ebbaasa mu kabokisi simanyi yali atya nti ekkanisa eyo yali etya eddogo kubanga baali basaba essaala ez'amaanyi munaku nga bakutula eddogo era nze nga kyenali manyi nti eddogo terikwata basumba oba terisobola kukwata muntu yenna ali part of the church nga muweereza naye kiki yalowooza okwagala okunnemesa okuteeka ebbaasa mu bokisi eyo essente eyo zaali mu ddogo oba bwe naali zitadde mu kabokisi ako sente endala tezaalikoze makulu nzirayo eri emukono Omusumba ŋŋaanye okwegatta awo ebyaddala nali simanyi makulu ga kyoto wabula nagendayo okufuna ow'okusula omusajja nanjija mu kkanisa saa zazigenda mu 6 yayingirawo ku kyoto saa zazigenda mu 6 nanjijawo naŋŋamba tojja kusula wano n'otusonyiwa nemugamba Musumba nnyamba nva Kampala nazze wano n'ebizibu bye nafunyeemu nensalawo okujja okubeegattako ku kyoto nsule wano omusajja teyawuliza bye njogera nanjijawo Musumba nasanga abasumba abalala bangi nnyo abampisa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa ye gwe obadde okimanyi nti essaawa zino osobola ogende w'Omusumba nga ddala laliwo lyakugubye mu nju bw'obanga ogenze lunaku lwakutaano ng'alina endiga ze z'abantu 5 n'akutunulira ng'oli mupya alina okukuyita n'akubuuza ovaawa bw'oba otamwattamwa nga teweeyogerako bulungi gy'ova agenda kukufulumyawo awo ajja kukufulumyawo awo ebintu ebyo nga kasita ddala abasumba bakyabikola era bw'omuyitiramu ku nsonga ze nti landiro lyakugobye oba tolina woosula ajja kugamba kankusabire genda Mukama akole
era n'omala okinyegako nti Musumba madde nsaba nfuniyo emitwalo 10 noonya akayumba akalala k'emitwalo 2 oba 3 nkasasula emyezi 3 nsulaawo. Omusumba byanakuddamu ojja bimbuulira. Era teweewuunya nnyo lwaki abavubuka abamu bagamba ddala okugenda mu kkanisa. Kubanga abagenze balina engeri gye babayisizzaamu. Abagenze mu makanisa balina engeri gye babayisizzaamu. Obukyayi nkyali ku bukyayi paati ya 3. Leero nsazeewo nkangula eddoboozi. Paati ziri 2 nali mukosefu nnyo nga njjukira abantu bange abafudde olwokuba babakubye nga babakuba amasasi. Nazze wano mu paati ezaasoze nga mpulira njagala kukaaba maziga naye omusajja takaaba. Omusumba nangoba ku kyoto neŋŋenda nga ntaayaya mu kibuga mukono katono bankwatiremu. Saa 6 ogw'ekiro ndowooza nafuna kkanisa ndala. Awo simanyi ndowooza nasanga omusajja wansi sina Musumba yali aggalawo edduuka lye ne muyitiramu nanfunira omutwalo gumu neŋŋenda ku Kayunga road Bugerere road waliwo loogi eziri awo maaso awo nensasula omutwalo nensula mu loogi ku olwo naye ng'Omusumba ngobye. Abantu bakaawo n'abasumba betumanyi nti balina okuprakitisinga omukwano guli Yesu gwe yabuulirako ng'akyali ku nsi. Butuufu tobatuukiridde, nze mbatuukiridde abasumba emirundi mingi nnyo nga ngezaako okubasaba obuyambi tebanyamba. Ne Katonda bwe yansumulula ne nkwata kimu eky'ekkumi nkitwale mu bubokisi mu kkanisa emu eri wano mu Kampala, ekimu eky'ekkumi baakingobya. Abasobola okitaputa musobola ogenda mu comment section ne mumbuulira lwaki baagoba ekimu kyange eky'ekkumi. Baatya ddogo sente ze nali ntadde mu bbaasa tezaali ntukuvu oba sente bwe nazitadde mu bbaasa zaali fuludde ziri zonna ezirimu ne zibuukamu. Saategeera baki Asha bano babagaana omuntu omupya okuleeta ekimu eky'ekkumi awo. Nze saalina kkanisa biseera ebyo wabula kkanisa eyandi okumpi nasalawo wadde nali sinagikiririzaamu genda ogisabiramu ne ŋŋamba nakizudde ekimu eky'ekkumi kirabika abasumba balina engeri gye bakibuuliddeko kirabika ekimu eky'ekkumi kino akiwa tasigala kyekimu ne ntandika okukiwa. Bwe bakingobya munnange ne ŋŋamba kanve ku kimu eky'ekkumi. Era ebiseera ebyo naye ntandise okubuulira enjiri yange ng'egamba nti ekimu eky'ekkumi woba olina maamawo tandika okukiwa maamawo. Maama wo aba yava mu bulamu bw'ensi eno nga taata we yaaliwo kimuwe kiwe bazadde bo. Natandika okubuulira enjiri awo wakati awo emyaka egiyize simanyi we yabulira. Enjiri eyo natandika okugibuulira olw'okuba abasumba baali banyiizizza. Kati bw'oba tolina bazadde bo nga mbuulira abantu ebiseera ebyo nga mbagamba bw'oba olina omuntu gw'osobola okuliisa muliise kyekimu eky'ekkumi kyo nga bwentyo bwe nkiyita. Bw'oba awo abantu abakuliraanye bonna bagaga tosobola kubaliisa genda ku street obeeko omwana gojjayo omuweerere oba ofuwe okulaba ng'alya ng'aba bulungi. Nze netandika okubuulira enjiri yange ng'ekyo kyempita ekimu eky'ekkumi kubanga abasumba bangi baali bandaze nti ekimu eky'ekkumi bayinza okuba tebakyetaaga nti waliwo ssente ze bateetaaga. Bwe tunaatandika okutuula wansi okusomesa abasumba ensibuko yo ssente ssente zaavaawa. Era omusumba bw'atuula wansi n'agamba nti leeta emitwalo 10 nkusabire. Katonda agenda kuwulira. Katonda waawa? Katonda n'akawumbi tekamumala. Oyo Katonda gw'olaba waggulu awo gwendabe nga nkolera ebikulu ne bw'oba omuwadde kawumbi ayinza obutakuyamba waba tayagadde kubanga akawumbi Katonda kantu katono bwe kati. Ne tulina abasumba e Kampala wano mu kibuga wano ne mu bibuga byonna ebyetoolodde Uganda abagamba nti leeta emitwalo 2 leeta emitwalo 10. Katonda bw'otamuwa emitwalo 10 bw'otamuwa emitwalo 3 tajja kulira ssaala zo era tajja kusaasira. Nayagala nnyo omusajja gwe bayita Bujingo nga yakatandika era namugoberera nnyo mu biseera byo nga ndi mu kubundabunda. Ndi Busoga, ndi Bugisu, ngenze Masaka, ngenze eyo Embarara wawa nga nnoonya abantu okwogerako nabo. Omusajja oyo namuwuliriza nnyo. Era nga ekyanjagaza enjiri ye yagambanga nti Katonda teyeetaaga ssente zo. Bujingo yagambanga Katonda teyeetaaga ssente zo. Katonda asobola okukusaasirira ku bwereere kubanga naye nga Bujingo bw'agamba naye yamusaasira ku bwereere. Era abantu bangi nnyo bagenda ku Baati Valley
olw'enjiri Bugingo gye yabuuliranga. Bugingo ng'ayinza okukubuulira ku bufumbo obutukuvu ogaba bannange enkyankera wa Bugingo ng'awaana omukyala gwe bayita Teddy Bugingo Naluswa. Bugingo yawaana Teddy. Bugingo yayagala obufumbo obutukuvu n'empeta. Nina kizuula luvannyuma nti buli muntu asobola okukyuka ne bapasita bakyuka. Kati gwe abadde alina obwesige mu bantu nga n'abasumba kw'obatadde kkiriza nti bakyuka. Kateebereza omuntu eyali agoberera Bugingo ow'emyaka 15 emabega essaawa zino aliriddawa. Oluvannyuma Teddy Bugingo yavaayo n'agamba nti Bugingo yagenda ku mpewo n'avumirira empeta kubanga yamugamba mu kuyombagana awo bali mu kisenge bayombagana. N'amugamba gwe Teddy nkubuulire ngenda kukuba empeta mu myezi egyo. Kuba yagamba mwezi gumu oba myezi ebiri ngenda gikkubira. Era teri muntu agenda kuddamu kwambala mpeta bw'abanga mpuliriza era yagikuba. Oluvannyuma nga bamaze okwawukana awo mu COVID awo Teddy n'avaayo n'agamba ti Bugingo yamugamba ti agenda kukuba empeta. Ate omusumba oyo yali ayimiridde katuuti ebiseera ebyo ku misingi ku pulogulaamu ye ey'emisingi gye nagobereranga ne Pastor Kayizi nga bavumirira ekigambo kye bayita empeta. Laba omukyala waavaayo n'agamba aya mwewerera nga bali mu kisenge n'amugamba ngenda kukuba empeta eyo ngikyaye buli omu. Bwe yali ayogera ng'ali ku mpewo ye olw'okuba ffe twali tukimanyi nti musumba twali tumanyi nti ebintu by'ayogera tulina okubiwuliriza era abantu bannyo bajjako empeta olw'okuba baawulira omusumba kye yali ayogera against empeta. Obusungu okujja kukuba empeta n'awudiisa abantu bangi nnyo ku kigambo ky'empeta. Obusungu bwava mu kisenge ng'ali ne mukyala we bayomba n'abuleeta n'abusiga mu bantu bonna. Obusungu bwenjogerako bali abasajja bakwata mmundu ne batta abantu baffe. Naye uli omusumba olw'okuba afunye obusungu n'omuntu omu mukyala we gwe babadde naye emyaka kumpi 3 n'ajja ku mpewo n'avumirira ekigambo kye bayita empeta. Wulira obusungu. Bannayuganda tukendeeza obusungu ne mu kwogera ku busungu. Sijja kukoma ku paati eno yokka ey'okusatu wabula njagala nkomewo mu paati endala era njogere ku nsonga y'obusungu. Abasumba okimanyi nti abasumba abasinga tebakyuka. Singa omusumba oli ow'emukono yakyukira ddala teyali ngobye ku kyoto. Ssaawa 6 gwakyo nangoba ku kyoto n'entaayaaya n'ensanga omuzira kisa eyali aggalawo edduuka li nampa omutwalo n'aŋŋamba genda muganda wange blo genda nandagira ne roje ez'omutwalo we zaali neŋŋenda n'ensula omwo. Abantu abanyambye bantu bansi okusingira ddala abantu abanyambye bantu bansi. Waliwo n'ensozi zemmanyi wano ze basoloozaako ssente nga oba tolina lisiiti bakugjayo ne bibasaba 7 za siro bakugjayo. Bw'oba tolina lisiiti waliwo ensozi zemmanyi ezisabibwako ensozi z'okusaba nga oba tolina lisiiti ya 15,000 lisiiti etandikibwako ndowooza ya 15,000 tewali lisiiti ekka wansi wa 15,000. Bwe bakukwata nga togirina security ekukwata n'ekufulumya n'ekusuula mu masangazira. Wakyogedde bulungi lowooza kigambo kyekyo. Masanganzira ssaawa 6, 7, 8 bo tebafaayo kasita bakwatako wakati mu ssaala ng'olimu kwegayirira Katonda akuyambe Mukama nsaasira omponye obwavu omponye amabanja onsaasire onsanyuse onjijukire wakati mu ssaala ng'ekutta akati ogenda okuwulira omusajja w'emmundu akuva emabega akwata jeeke akwata na ku mukono asooka kukwata ku mukono alabe ateese naawe alabe oba olina lisiiti akubuuza lisiiti. Bw'oba togirina ebiddako bya kukasuka bweru. Abasumba ennaku zino balina security bamanyi n'okuzeerangira balina emmundu. Katonda oyo wabanga akuuma kiki ekikuteesa emmundu mu mpale? Omusumba gwangoberera obusungu buno obusungu ekiruyi kye balina olw'okuba abantu babayisa bubi ab'ensi ebintu ebimu byababwako mmwe abasumba nga temunnalokoka. Laba obusungu buno obukuleeta ne bukutuusa ne ku sserigenda gye bagaba emmundu ofune layisinsi yaayo ogikwate ogende katuuti obulire enjiri ng'olina emmundu. Ekituufu kiri nti omusumba omutuufu eyayitibwa Katonda talina kuba na mmundu. Ekituufu kiri bwe kityo. Abaana abajjudde ku street abayitirivu neebaza nnyo omusumba akulira obuweereza bwa Watoto Church
akoze ekyasobola okulaba nga akuŋŋaanya abaana basobola bonna tasobola kubajja ku street n'abakuŋŋaanya n'abateeka mu bifo bye ebyenjawulo byazimbye wabula akoze omulimu ogw'amaanyi gwe yatandika empola naye abaana bangi nnyo bayambye obutumba bwa watoto mukama abawe omukisa ebifo nga bino Labongo Charity Foundation oyinza okwekanga ng'ate munnange basumba bangi nnyo batuukiridde okubayitiramu nti alina abaana baweerera abaana balabirira obuweereza buno bwa Labongo abasumba ne batamuwuliriza tebamuyita omuyaayo ate nga ddala nabo n'amaaso gaabwe entabi bazirabye ng'alina abaana baliisa obuweereza buno buliisa abaana ku Christmas obuweereza buliisa abaana ku Yidi buweerera abaana bubeereddewo abaana bangi abavudde ku street naye osanga omusumba ng'avuga emmotoka eringa muzigo nnene bweti endiga ze zisabira awo mu bisooto enkuba weetonnya bisooto omusana we gwaka n'obutebe bwe batuulako tebulina weesigamwa n'abalangira okuva ku makya n'abalangira obwavu okuva ku makya paka saaviisi bweggwa naye nga ye yeerabidde nti yali munaku nnyo okusinga ate ezo endiga ezimu zasumba ye bwe yatandikira obusumba nga talina smartphone endiga gy'alangira obwavu erina smartphone busungu n'obukyayi kwabadde okimanyi nti omuntu okulokoka kw'omuntu tekumuggyaamu mbeera ye yakunyiiga yakuyombayomba yabutaagaliza omuntu alina okusumululwa ennyo okuvaamu embeera ey'okweggyako waya ey'obutaagaliza ey'obutayamba ekintu okulokoka kira waliwo ekigambo okulokoka singa ogendera ku kigambo okulokoka kitegeeza okuviira ddala mu okubikolwa ebyo ebibi okuviira ddala ku bikolwa ebibi n'olokoka yalina obusungu n'obuvaako yali omubbi n'obuvaako yali omwenzi n'ova ku bwenzi yali ageya abantu n'obivaako yali tayagaliza n'otukuza omutima gwo yali tayamba abantu n'otandika okubayamba naye abasumba b'e Kampala tebayamba era mbadde nsaba mukyalinga evidiyo eno etuuke ku basumba e Kampala wano mu Uganda wano ensi ekkiririza mu bantu b'ensi muvuddeyo okwesimbawo ku bwemupini wabamma obululumu abasumba emutandika okwekwasa nti ndowooza Katonda teyayagadde mwesi omuntu n'ayingira mu kikomera kyo n'omuteera embwa abasumba ebikolwa ebimu byenyigiramu bw'oba wasalawo nti oli musumba ng'ebikolwa biwenyigiramu ensi ekutunulira n'onyeenya omutwe oli mubi nnyo okusinga n'omuntu akwata emmundu natta baganda baffe nga Bayisima baganda baffe nga Bakaweesi Bakirumira Babiriga Bakagezi tolina njawulo kubagga okwata n'akatuti n'okwata omuzindaalo mwina n'empewo ebigambo byeyogera tebikomaawo ku bantu omutwalo b'okuŋŋaanyiza wabula bifuluma ne bigenda ebisaasaanira n'eggwanga lyonna mwina emikutu buli wamu bw'ogenda eyiganga emikutu gyammwe gye giri Embalala mwinayo emikutu Jinja Masaka emikutu mwemusinga emikutu emingi egya radio zammwe zituuka wala TV zammwe ziri ku DSTV zituuka ensi yonna kati bw'oyimirira ku katuuti n'oyogera ebintu nga bikyamya abantu nga totambulidde ku Bayibuli osingira ddala oba wenkanira ddala kubanga sijja kuweereza muntu akwata mmundu n'akuba bantu baffe kitegeeza ekyekikolwa kyokola kyenkanira ddala n'okusingawo ekyoli omuntu akwata emmundu n'akuba abantu baffe obukyayi abasumba nawulira nti abasumba bwe bakuŋŋaana ne babagamba muyimirire mugende mufune emmere wali self service abasinga tebagendayo batambula n'emmere yaabwe mbu batya abasumba bannaabwe basobola okubawa obutwa bino ebintu ffe abali mu buweereza buno obuzaamu abantu amaanyi obubuusa abantu ne bazukuka mu mitwe gyabwe ffe tulina okubyogerako omusumba Katonda yasalawo oba ogenda kufa leero oba tonnafa muli babulabe nnyo abasumba abo era nga ne bano abantu abatta baganda baffe nga babeera ku pikipiki ne babakuba amasasi mwegase kabinja ako ne mukolera ddala bubi eggwanga lyaffe abasumba muyombera ddala ku bituuti obusungu njogera ku busungu ekitundu ekyokusatu mwevuma
munaatera kuwemula. Ebigambo byonna simakoma nnyo ku n'ebirala byonna mu byogedde. Tujja n'abaana mu makanisa eyo. Ensonga lwaki ne Katonda akirabye. Naawe abantu abatagenze mu makanisa n'abawa emikisa. Kubanga bali awo bagamba bwe naagenda mu kanisa awo mpulira ate ono omusumba weeno ku Bombo Road ayita ow'Emakerere nabbi wa Bulimba. Ow'Emakerere nazza omuliro ku Walwaga Road nti naye nabbi wa Bulimba. Kati ani omusumba omutuufu bannange? Muveeyo olwaleero mutubuulire musumba ki omutuufu. Edda abasumba babanga n'ebitiibwa. Omusumba bwajja mu kitundu bagamba musumba wuuyo. Lwaki temwebuuza lwaki bafaza ne balevulandi bwe bagenda mu bitundu ne gye babazaala abantu bafukamira? Mukyala kyali awo nga tufukamirira levulandi okumubuuza. Ani ali awo ampuliriza nga oli mukyala nga faza bwajja ku kitundu gye yakulira? Temumufukamirira okumubuuza. Faza ne waba ayingidde oba levulandi ne waba ayingidde takisi nga musigaddemu ekifo kimu kya kameeme. Abadde atudde wakati kati awo avaayo faza n'atuulayo gwe n'ojja ne weekuutiriza kameeme wano. Kondakita w'abeera ng'osika oluggi. Kubanga abasajja abo baasigaza ekitiibwa kyabwe mu magandula ago ge bambala tebakoze bikolobero bingi. Lwaki teweebuuza nti lwaki omukatuliki omu mubuulidde enjiri ebbanga lyonna naye yagaana okukyuka? Lwaki omwangirikaani gw'obuulidde enjiri buli lunaku yafuna n'akadde akatuninga into your radio n'awuliriza enjiri gy'obuulira buli lunaku naye tagendanga mu kanisa z'abalokole? Lwaki? Waliwo ebikolwa byalaba nga tajja bisobola. Kati bw'olaba omusumba ng'akola ebyamagero ng'asuula abantu wansi aye n'owulira nga musumba munne agamba nti oyo asuula abantu wansi olw'okuba alina akuuma akabasuula oba nabbi wa Bulimba. Kati ffe endiga eziri eno ffe nno tutegeeramu abamu twalwanyisa obutamanya naye waliwo endiga eri green ekimanyi nti nnaku endiga eyo nnaku olw'okuba maybe Katonda maybe temanyi Katonda kati esazeewo okulokoka esazeewo okugendako mu kanisa esabe naye etyayo kubanga bamugambye nti woogendera mu kanisa eyo obadde olina ebizibu bya Land Road kubanja osula njala ku luno ogenda kumera kansa gw'otalabanga nakakulume paka bwakutta ekizibu ekirala ekinene kigenda kwegattako. Toyina luzaalo babagamba baddukire mu makanisa bafune enzaalo naye ate muyimirira ku butuuti ne mutugamba nti nabbi w'Obulimba wakuwa omwana ate omwana omuzaala alina sikoseero ate ojja kumuzaala ng'ali awo tategerekeka embeera ze. Bannaye kati tukole tutya bannaye abasumba? Obusungu bungi mu basumba, obusungu bungi mu bantu bw'ensi, obusungu bungi. Eno waliyo bannaddiini, eno wali abantu b'ensi naye ebikolwa ebiri eno mu bannaddiini tebyawukana n'akatono ne bino ebikolwa ebiri eno mu bantu ab'ensi. Bw'osanga omuntu w'ensi yakola ebintu bye yagaggawala n'otandika omunyumiza ebintu by'abasumba akugambirawo nti abo mbamanyi era ddiru zaabe zonna nzimanyi nze tebasobola nakuntwala ne bantuuza dakiika 3 mu kanisa zaabwe nga mbawuliriza nga ddala alinga akumanyi mubadde era ndani mwenna simanyi mulina ddiru zimwenyigiddemu mugenze Isirayiri yonna yonna gy'otambulidde obadde n'omuntu w'ensi ono nga kyaliwo mukolagana ebintu ebyenjalo bye mukolaganamu yakugamba oyo mumanyi naawe alimba mu abatamumanyi. Bannaye bannayuganda tukendeeza obusungu bususse. Bwe tunaagenda mu maaso n'obusungu tetugenda kugenda mu maaso naye bwe tunaayogera ne tusola wano nga twogera nga tunulira abaana ku street ne twambusa endabirwamu waggulu ne tutabaako kye tukola okuyamba abaana abo. Labo nga ataddewo enteekateeka ey'okuŋŋaanya abaana bano abateekateeka abaleeta wano n'abazaayo ku ssomero n'ababudaabuda mu mbeera yonna tumuyambeko tukendeeza obusungu. Twakulira mu mbeera mbi bazadde baffe abasajja be baafa ne tusiripinga into the poverty naye twakomya obusungu naye badde buli wenjija wano njogera nkaaba ni waliwo ebintu bye nasalawo ne neerabira ne ngamba kakati ssaawa yakwogera kutaasa bannange baganda bange n'abo abali eyo abatalina ssuubi njogere mbataase.
ensonga lwaki bwe manzi wano sikaaba amaziga nene n'ensonga nene nnyo ekaaba amaziga. Juzi nali eyo njogera nnyo n'abantu abakola mu woteeri, njogera n'abantu abaddukanya amawoteeri ne bano abaweereza baweyita waitresses abakola mawo bonna njogera nabo, era nkyusizza amawoteeri mangi nnyo nga mpita mu bigambo byenjogera n'abo abantu abakola mu woteeri mangi nnyo nga kyusizza. Naye lumu emabegakaawo nagendako kwemu ku woteeri eziri awo Entebbe. Woteeri wano across the road waliwo beach, abamanyi Entebbe woteeri zeeyo muzimanyi. Eno woteeri across the road waliwo beach, nyanja. Nenyingira munda, kwanza ebigere byange actually kyemmanyi nti omwoyo omutukuvu yagayidinga ebigere byange neŋŋenda ewantu ewatuufu, ebigambo byeŋŋenda okwogera nga bigenda okuyamba abantu abeeyo. Nensinkana maneja wawomu ku bamaneja nemugamba nina ekyama esolo tuyamba, nitwongera ku gundi zaffe ku namba zaffe ez'abantu abajja wano. Nampuliza bwe yamala okumpuliza naŋŋamba mukama waffe nga tayagala ddala kuwuliza bintu ebyo, era abakitegeerako nti ozze wano nti ozze okwogerako n'abakozi, tayagalya ddala muntu ayogera n'abakozi be. Ye kyeyateeka mu bakozi be kyayagala kibabeeremu paka, tayagala kubabuuza. Era sisuubira nti nsolomuwa idea eyo n'agibayinga, tabyagalira ddala. Naye nga nze nkimanyi oteeri eziri awo zisimba erayini, oteeri ezisimba erayini awo ku luguudo lw'Entebbe awo eziri ku beach awo ezirina beach ezaawo, oteeri eyo kwezo bwe ziba munaana nga zeziri awo yesembayo okukola obubi. Tebalina customer care, tebafuna bantu. Era namala nenkola research about that hotel nenjizuula nti is one of the hotels abalina customer care etali ya mulemera akatono. Bwalo bwe yaŋŋamba saakaana naye kuba nali neemanyi, nze kyendi nkimanyi. Bwe ngamba nti nja kwogera n'abakozi bo mbakyuse nkimanyi, have a secret ate nze nkirina. Maze ebbanga nga neekutte ku nsi eno njetegereza nga I'm improving this secret, nkimanyi sola kigamba abakozi bo ne batakolera ssente. Bwendo nenvaayo ne musiibula ne mwerekereza. Nakati hoteeri ekyasitwagolinga ekolera ddala bubi. Era sijja kwewuunya one day hoteeri weeneggalawo nga tekyakola magoba. Manya nze Sekka Bagenda, Mukama ajja tusaasira tukomewo twogere ku nsonga y'obusungu. Obusungu obujjudde mu Bannayuganda. Bannayuganda bakubiddwa amasasi, tetukyawa bantu bitiibwa, bapasita boogera be baagadde n'ebintu bingi nnyo ebiraga obusungu mitima gy'Abannayuganda. Abantu beeyongera okunyiiga. Ate bwe banneeyongera okunyiiga, Uganda tegenda kuva wano weeri okugenda mu nsi ensuubizi. Sekka Bagenda, Mukama abakuume, tujja kudda nga twogera ku nsonga ezitwala Uganda mu maaso. Mweraba, tunaddamu ne tuwuliziganya.